Ekyokumwa emyaka 7 kibadde kirungi kubanga njagala agende mu kukomera ayige. Abantu bonna abalaba omwana ono tebakimanyi akimutuusaako ate ye mukakojja oba ozze kufumbirwa naye ate ono omwana alina akakwate kojjaawe. Ekyokubiri nti omwana talina bazadde, bamukulekeranga kato, olina otwala obuvunaanyizibwa eri omwana ono. Ekyamunkwasa ne muleeta ne muvunaana kuba nti nno yalina abakyala w'ekitundu, n'abakyala yavunaanyizibwa ku bakyala bonna, ku baana bonna ne ku maka gali mu kitundu ekyo. Naye nga ye mu kutegeera kwe n'akwata omwana n'amuteekako essanja, n'amusiba emikono, n'amuteeka ku muliro, n'amwokya. Tukivumirira era nsanyuse nnyo omulamuzi kubanga tulabula abakazi bonna n'abakyala bonna nti bw'oba onoba omugugu guleke, naddala abalina abaana otwale abaana bo, kubanga obanga obaddewo oli nga tebakkuta ate banakkuta ddi nga toliiwo. Naye naffe abatwesikisa abaana naddala abakyala mwenna mubeemu omutima ogwagala. Gwe wazaala abaana 6 b'olumirirwa essaawa zino tolumirirwa wa mulala ate nga kumpi n'ababe baafa. Bw'obanga olina omwana nga step child, faayo eri abaana baabalo. Ekibonerezo kye bawadde mukyala munnange ndaba nga kitono, naye okusinziira nga kkooti bw'ennyonnyodde n'oludda oluwaabi ti wa myaka mito, alina abaana bato, ndowooza kimugwanidde. Kyalibadde kyennyamiza nnyo nga bamuwadde ekibonerezo kya myaka mitono, naye emyaka egyo gijja muyamba akomewo, ndowooza ng'alina omutima ogw'obw'omuntu, ogw'obw'ensolo gumuweddemu. Era nnyongera okukubiriza abakyala bannange nti bw'ojja okufumbirwa mu maka oba weetisse buvunaanyizibwa, tuukiriza obuvunaanyizibwa obwo, kuba ffenna tuli bazadde ate tetumanyi Katonda lwali tujja mu bulamu bw'ensi eno. Kitegeeza omwana wa mujja wange nnyina mulabiriranga wange, kubanga abaana bitone okuva eri Katonda. Maze naye akabanga naye ng'omwana ambonyaabonya kati tasobola kunaaba, ali awo bw'atyo. Kati neebuuza bw'ali tuuka mu nsonga z'ekikyala ndimukola nti? Ndimunaaza paka ddi? Nali okumutwala emmanju munaaza. Bwe yajja ng'akyali nga muliisa, nakati nkyamuliisa mukole nti? Nkalubiza okwoza engoye tasobola, okumuliisa tasobola, teyeriisa, okufumba tasobola, kati naamukola nti? This presumption is a constitutional right under the 1995 Constitution of the Yetaaga kutereeza. Tunula walimu.
need